Make sure no one comes from this one. Agent Jangu wano bakutani. Mukiriri. Mam, ngoma lini? Nyasebu nja kwebaza KTV okubeera nti esobodde okuvaayo okulangirira omuntu owansi obuwanguzi bwe. Erinnya mbadde Kasozi Kaga Paulo nga mbadde candidate ow'ekyalo Lusanja mu Namasumbi omulukantonto. Kyannaku nnyo okulaba nti abeesimbyewo tubadde basatu, nze Kasozi Kaga Paulo, Osiri ne Docas, nze nzenga obwannamuniga independent, ne Osiri azenga independent, Docas azenga wa NRM. Naye tubadde mu mbeera ey'okutisibwatisibwa nga tulinda abatulondesa bwe bazze magye gazze nga gaagaana kutomera bantu ne gateekawo embeera ey'okutiisatiisa abantu basobole okudduka okuva mu kitundu. Bwe batukumye ne batuyita ne batugamba akagwa akantu temulina kasiba kayitamu mudde mabega waako, abalala ne batugamba bakandidate tudde bwe tulina okusimba layini ne batubulira ebyokukola. Batandise okusoma abantu abali ku lisiti. Bwe balabye nga abantu abamu tebeetaaga mu layini tebabasomye ne batandika obaleka ebweru. Essaawa etuuse ne bagamba nti bamaliriza, era abantu ne batandikawo kulekaanira wabweru gye babalese nga bagamba nti lwaki ffe tebatusomye ate nga tuli balonze era twewandiisa mu kifo kino. Ekiddiridde nabali basobeddwa abasirikale abamagye ne babuuza Osiri abadde chairman nti abalonzi abo bonna abali awo bamanyi nti mbamanyi. Ne bagamba abantu bonna beeyuwe mu ringi gye babadde gye tugenda okuva tusimbe layini. Abantu ne batusimbako emabega mu layini. Layini zibadde 3, eyange abalonzi bange bankakasiza nti ebadde singa obuwanvu, eya Mwami Osiri nga yeddako, eya Docas abadde n'abantu nga 30 neerangirirwa nti yewangudde. Oluvannyuma lw'amagye okujja ne gagamba nti awangudde tetuddibwamu kye tusazeewo. Era gwe basindise ow'ebyokulonda adduse emisinde n'atisibwatisibwa n'ebipapula tabisayininze. Bamunoonyeza omukwata bamutwale ku kifuba abisayininge n'okutuusa kati Lusanja tetulina buwanguzi. Tusaba abekikwatako baveeyo ku nsonga eno kubanga omutendera ogw'owansi ogw'erosi tegusaanidde kufugirwa ku mmundu. Abantu balina okufugirwa nze najja okwesimbawo nga nyina ekibiina mwengwa, naye omukulembeze wo ku mutendera ogwo tasaanidde kujja nga alina ekibiina, kubanga saagala mbe lino ensonga z'ensala ate bagambe nti nsaliriza. Kati naze Newton baleme kugamba nti omuntu ono ali ku side bweti ne bweti, naye nga nange kyenjagala kimanyi. Kanayagadde nkole obwenkanya naye munnange olw'embeera eriwo ne byembadde mpulira yonna, NRM buli weegenda oba efwebye oba ekoze etya gye bawa obuwanguzi ne mu kifo kino bwe kibadde. Nze nsooka nti obuwanguzi bubadde bwange era abawagizi baabwe bonna babadde mabega wange ne baŋŋamba tujje kugombolola. Tutuuse kugombolola ne baŋŋamba ŋŋende Enaggalama ne baŋŋamba nti rising office abadde mu byokulonda yalina okujja reporting ensonga eyo, naye musajja ato engeri gy'abadde bamukwata ekifuba baagala mubuzaawo adduse buddusi n'okutuusa kati yeekwese kubanga batasobola kusalawo bituufu. Nga ndi wa Namunigina nandigambye nti ndi wa NRM, abantu baakowa NRM. Buli ojjanga oli wa NRM tebaagala kuwuliriza. Naye ate bw'obanga oli mulungi nga kati nze bwe mbadde mu kitundu singa naze nga ndi wa NRM bandibadde bampa obuwagizi gavumenti n'ebukoonamu kubanga ndi wa NRM abantu banneetaaga. Naye aliwo agamba nti gwe badde obuwanguzi afunye buddu kumpi 30. Abantu bonna tebamwagala. Sente za PDM abantu abadde abawa emitwalo 8 agaana omuwaako mutemerako nga tamukombyako. Kati tendinzaako nga n'ekifo ekyo bakimugobyeko eri waggulu, muntu mulala gwe bakiwadde bw'alemereddwa eri waggulu azze wano atandikere okukola ki? Naye layini ngirabye ng'eya Mwami Kasozi esusse ku yaffe. Amaanyi ne ganzigwamu n'enzira ebbali, naye kinneewunyisizza okulangirira nti ate owaffe yawangudde ne tusimba layini. Kati mu kusimba layini eyaffe n'eya Mwami Osiri eya Mwami Kasozi eyaffe eya Mwami Kasozi yesinze, eya Mwami Osiri neddako, eya Docas yesembye yasinze. Abatuuze mbadde nyina kye njagala okusaba.
bakandidate buli side buli omu amanya abantu nsaba jja bakunge bafo ne banyabo tusanyusa okubalaba mwebale kujja mu bungi bwe muti era mwebale kutuweesa ekitiibwa kati nno wano zino zempologoma ebbiri ze muwulira mu kaseenene mubadde temunnazitegeera ensolo ku kizibu kwerira ndikwasiza maanyi endowooza bwokirabokirabakubira ddala banywanyi bawagizi bange era kyenasaba mukama akintuusizza ninda buwanguzi bwokka bange bwe mwenna kubanga mukimanyi ab'emyalemu tebayomba ate tebalwana abawagizi ba mwami Buganda John Chairman w'e Kaseenene ekyo mwakitegedde dda ne bwe tutandironze ne batubagamba nti mujjabuzi mwenna n'ababo be baleese bajjabuzi tebagenda kusosola muntu oba wa Bugembe oba waani bajja kutuusaako omuggo ogwo gwe mukola ki kati nze mbuulirira abasayidi yewange ate mukimanyi bulungi era bwe tumala okuwangula wano tetuvaawo Mukama Katonda abankuumire nti akalulu ko kaffe naye eddembe ligenda kutujjako akalulu nsaba mugende mukuume eddembe buli omu waali tuyitewo tugoberere tusuubira atagenda wulira linnya lye waliyo omukisa gw'ogamba nti era siwulidde neewandiisa ekyo tukisuubira ebintu byonna ebyokubala bye mbadde mwemulugunya twaleese omuzinjalo gwe bagenda okubala bajenti twabataddewo bagenda kubalanga nga n'agenti abala ngenda kukyokumeka etteeka ligamba litya nange lyengoberera ali wano etteeka ligamba omutuuze wabwa wano w'ekiwumu Kaseenene omuntu yenna ali mu regisita y'ekitundu akkirizibwa okulonda njagala nkuluŋŋamyemu ne mukino tuliziganya bulungi nange njagala mbabu naye abawala bonna be basoma abalonda ku bakyala bonna basigadde awo olw'okuba nekalakasa ne ngamba tugende ku ggombolola kati olwaleero basomye naye ate be basoma luli tebabasomye bonna bali awo obwo bubbi bwakulaka ate kakakasata kenyini kekaleeta abantu abatali buli gyesika basoma Bugembe tuviire ku bantu tusome abantu abali ku kyalo betwagala batugende ewaabwe yaseeyo obubbi bwewaabwe Bugembe kitabe yawandiisizza abamu yabajje Kampala yabajje Kijabijo yabajje Nakasajja yabajje Namasumbi si ba mu kyalo kino ffe tulina obulumi bwaffe ng'ekyalo abo baleese okuva gyabajje yaleese bakifeesi bayitirivu wanene takisi 5 mwagala kuwangula akalulu te bonna balondesezza si batuuze ba ku kyalo ffe tulina obulumi bwaffe ennyumba zaffe zaatika naye mbola okuba munnange bajje mu kibuga bazze olwokuba baagala akasente bafunemu sente naye nga kintu kye bakola si kituufu akalulu
kumanuka amazima na bwenkanya kakyalo ekyaffe yeeyolo okuba sente baliko wa NRM akozesa amaanyi gayagala alese buli kwasanze bajja ekijabijo bajja ewuwayo nanana abakube wano ano kaluka amazima na bwenkanya abantu bonna abali aba NRM bakyamaanyi ba NRM bali tebaleta muffe abakuno ajja abantu ebbali abatulondera wano batulondere muffe bisoboka abantu bakuno balondera kuno ajja abantu ebbali abatulondera muno njagala kubuuzaamu abasajja ekyalo kirina obulumi ng'ekyalo era kikaluubirizibwa bo bachairman balyamu buli bantu sente ogamba otya omuntu nti ennyumba ye wagizimbisa busa bw'omala ozimbisa obusa ow'ennaku era agenda kumanya ddi obulumi kuno owe watisa agenda kumanya ddi obulumi kuno owe kalelwa amanye ddi obulumi lwaki babonyabonya ekyalo bo bakusa mbuto zaabwe tebajja kulonda leka ekyalo nga ekyalo kimenyeke naye kubanga amanye nti ayina tasobola kuwoza bululu 10 ku kyalo babonyabonya kyalo obulumi bwe nnina ekintu kyange ekyekaseenene nasigaze kulondera Nakkumbo ni mutuuze w'ekaseenene nanna obulumi nzaliddwa okulonziika wakunera kwenkulidde naye nze mmanyi obulumi si we Nakkumbo yamanye obulumi bwe nnina ku mutima gwange kyalo kyange kaseenene amanya Mwesige Fred twesanze nga chairman abantu bonna yabajje Bulemeezi yabajje Kigogola agenda bakuŋŋaanya daga muntu yabaleeta ate kati bo be basoma abaffe babagobe kati bana amala okusoma bano abaabo nga babagobawo sebo tusaba batuyambeko naye nga abantu beyaleese daga muntu yazikuŋŋaanyiza kuba Nagwero Gayaza chairman ate abantu be basoma ate abaffe babagobe be bawandiisa bo tebajja kulonda amannya gange nze Mwesige Fred namawulire wano naye ndi munyiivu nnyo okuwulira nga ye aleeta abantu be babasoma ng'ate abaffe tebabasoma sebo bye byange kanzikiriza Mukama Katonda nga byenjogera byenzije mukaluluke mukubye olunaku lwaleero tulina abesimbyewo babiri tulina mukulu Nyika Ronald Samuel ne Bugembe John Nyika Ronald Samuel wa NUP Bugembe John wa NRM bye bino ebivudde mukaluluke tulonze mutuntu ly'olwaleero ennaku si omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu 2022 mukulu Nyika Ronald Samuel afunye obululu 206 John afunye obululu 3
Amanya Waso Muhammad akalulu kabwendidde ba mafia bakayingiddemu abeesimbyewo ne baleeta kacankalano tuvudde wa DPC n'agamba akalulu kabwendidde bakasazizaamu Bangi babude mulayi nemu ne bada mundala nga n'okubala nga n'embala gye babaze tebadde mateeka tugenda kuddamu tuddamu tukabale bannange twewandiise buto okuba n'abamu obwedda babawa obutale ate tebalonda ate nga si bakuno bakukyalo twagala bwenkanya ng'omutuuze w'ekyalo kino gwendidde chairman abaddeko omukadde yakkirizibwa okgende wa DPC oba mwatusindikira akakiiko k'ebyokulonda nga tekalina okutuwa okusalawo twewandiisa batugamba tujje twewandiise tugenda kulonda akalulu k'abachairman ne tujja wano ne twewandiisa ku New Hope kati ku ssaawa y'okulonda batugamba butya nti regisita zaabula akalulu tukaddemu batuweeyo ennaku twewandiise buli awulira nga ali siriyasi mu kulonda yewandiise tuleme kudda mu bya volongoto tulonde chairman waffe omulonde nga twesiimidde si byakutubba n'abagundi ne bajja ne balonda akalulu kagwendidde tukaddemu kabeere ka mirembe nga si kakuyiwa musaayi nyabo erinnya lyange nze Eriya Waswa era nga ntula ku kyalo kuno kusooka kwa byonna njagala okwebaza Katonda kubanga Katonda atukoledde ebikulu okubanga tukomyewo nate okuweereza abantu bagwendidde nasooka nempeerezaako abantu emyaka 17 ate nempumulamu ne bwe nkomyewo abantu ate bandaze okwagala nga bagamba nti Waswa jangu otuweereze nyabo njagala okutegeeza nti Katonda ono ate akola ebikulu kubanga nze kino kisinadde nkisuubira naye layini etambudde netuka kolansi n'amamotoka negayimirira nga tegalina we gayita twagala okwebaza Katonda olwa kino naye ntegeeza abatuwaze nti essanyu lino libandaze twongere okuligatta awamu tukolere wamu ekyalo kino tukikulaakulanye sizze buzi kunoonya nti nina nze ekyokufuna nze Katonda yampa nina omulimu gwange yinzize tugatte gwendidde tumuzeeyo muntu mu kiseera kyaye ekyasooka ekyagwendidde ekyo kye tufa kyokka abantu bafune obuweereza obusookerwako ddala wansi ekyo kye tusinga okwetaaga abantu abo baba tube b'amazima tube banjulukufu ate era ffe abaze mu bukulembeze tugambwako n'ogamba ssebo oze mu bukulembeze niye kino na kino kye kyetaagisa n'olwekyo y'ensonga lwaki tuyingira mu bukulembeze bona batuwadde amaanyi batuwadde akalulu era twebaza Katonda era tubakakasa kubanga Katonda gw'olina okukulembeza Katonda nga atukulembeza tugenda okuweereza n'amaanyi gaffe gonna n'obuvumu bwaffe bwonna nga twesiga Katonda yali wamu. Samuel Kiragala nga nze mbadde neesimbyeyo okulembera ekyalo Kaseenene ekisangibwa mu ggombolola y'Ekyampiisi mu mubuka gw'Entonto mu disitulikiti eno ey'Emukono. Olwaleero ekyeyolese mu kyalo kyange kyempuliddeko nti kitambudde ebyalo byonna bwe bubadde obubbi obw'enkukunala okulaba nga ffe layini eyange ebaddeko abantu ezibadde layini 2 nga zikola abantu 4 ne balangirira layini ebaddeko abantu 206 nti yeewangudde. Tusaba tuze wano ku ggombolola okwekubira enduulu n'abantu bonna abatulonze okulaba nga tufuna obwenkanya tuleme okuddayo okwetema tuleme okuddayo okwewalana omuntu gwe awangudde yabalangirirwa kubanga bwe baba balangirira omuntu atawangudde kitegeeza obukulembeze bujja kuba bulinyirwako ettaka. Tubadde tusaba ebibadde mu kyalo olwaleero abantu be baba balonze be baba beesize okukuuma ebibanja byabwe baba beesize obbakuuma be baba beesize okubabeererangawo mu nsonga ez'enjawulo.
kino Kaseenene n'aludde kiraba awantu awalala wonna kuba bwe babadde balangirira omuntu atawangudde batuuse n'okusuula abantu nga bakuba amasasi babasse. Kakati simanyi mayiti wa gye bagisudde, simanyi omulambo wa gye bagututte, babadde bagezaako okuba amasasi era amasasi ago nga bagakuba ku nnyama. Omwana waffe afudde ate tetumanyi n'abalala kuba bwe tuvuddeyo okujja okwekubira enduulu wano tetumanyi n'abalala abasatu abalala oba bo bakyali balamu. Tusaba omusaayi guleke okuyiika mu kalulu kano kubanga bwe kiba bwe kityo gugenda sigala nga guyiika ku byalo kuba abantu basigala nabyo nga omuntu atereka obusungu bwe kubanga omuntu atawangudde tewali nsonga yonna lwaki omulangirira ku kalulu ak'omugongo nga babaze muntu ku muntu ng'ate n'abantu abalonze si ba ku kitundu naye abantu ab'oku kitundu ne balonda omuntu omutuufu era n'ennamba ennene ate ennamba ennene era n'osigala nga togibazeemu mugaso. Bajenti babaddewo tubadde na buli kintu kyonna kiri ku kamera abantu bafudde. Tusaba gavumenti eveeyo nnyo ku nsonga eno tuzze eri returning officer w'eggombolola twekubira enduulu kubanga twalipootinze dda nga tulaba embeera eriyo si nnungi nga tulaba obuyinza bw'abantu bubagibwako.